Essula ey'okutaano. Awo Naamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Awo Abasuuli baali batabadde ebibiina, ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Naamani. Awo n'agamba mugole we nti, singa mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba ayingira n'abuulira mukama we nti, bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Awo kabaka w'e Busuuli n'ayogera nti, kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa. N'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 600 ebya zaabu n'emiteeko gy'ebyambalo 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti, kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli, laba nkutumidde Naamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa, n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti, nze Katonda nzite era nnamye, omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze, mbeegayiridde, mutegeere bw'anoonya ky'anannanga okuyomba nange. Awo olwatuuka, Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka ng'ayogera nti, lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje nno gye ndi, kale anaamanyanga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Awo Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge, n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti, genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli, naawe oliba mulongoofu. Naye Naamani n'asunguwala, ne yeddirayo n'ayogera nti, laba, mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo awali ekifo, n'awonya omugenge. Abana ne Falufaali, emigga egy'e Damasiko, tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti, kitange, nnabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu, tewandikikoze? Kale toosinga ennyo bw'akugambye nti, naaba obe mulongoofu. Awo n'aserengeta n'ennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti, laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, toola ekirabo ku muddu wo. Naye n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siitoole kyonna. N'amutayirira okukitoola, naye n'agaana. Awo Naamani n'ayogera nti, oba tootoole, naye nkwegayiridde omuddu wo aweebwe ettaka eryetikkibwa n'ennyumbu 2, kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newaakubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala wabula eri Mukama. Mukama asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Mukama wange bw'anaayingiranga mu kigwa kya Limoni okusinzizaayo ne yeesigama ku mukono gwange n'enkutama mu kigwa kya Limoni, bwe naakutamanga mu kigwa kya Limoni, Mukama asonyiwenga omuddu wo mu kigambo ekyo. N'amugamba nti, genda mirembe. Awo ne baawukana, n'atambulako akabanga. Naye Gekazi omuddu w'Erisa omusajja wa Katonda n'ayogera nti, laba, Mukama wange asonyiye Naamani ono Omusuuli okutoola mu mikono gye ekyo kye yaleeta. Nga Mukama bw'ali omulamu, nadduka ne mugoberera mbeereko kye nnaamuggyako. Awo Gekazi n'agoberera Naamani. Awo Naamani bwe yalaba amugoberera, n'ava ku ggaali okumusisinkana, n'ayogera nti, mirembe. N'ayogera nti, mirembe. Mukama wange antumye ng'ayogera nti, laba kaakano kye bajje gye ndi nga bava mu nsi y'ensozi eya Efulayimu, abalenzi 2 ab'oku baana b'abannabbi. Nkwegayiridde bawe talanta ya ffeeza n'emiteeko gy'ebyambalo 2. Awo Naamani n'ayogera nti, kkiriza
otoole talanta 2. N'amutayirira, n'asiba talanta 2 eza ffeeza mu nsawo 2 wamu n'emiteeko gy'ebyambalo 2, n'abitikka abaddu be 2, ne bazeetikkira mu maaso ge. Awo bwe yatuuka ku lusozi n'abiggya mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba, n'asindika abasajja ne baddayo. Naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we. Erisa n'amugamba nti, "Ova wa, Gekazi?" N'ayogera nti, "Omuddu wo taliiko gy'agenze." N'amugamba nti, "Omutima gwange tegugenze naawe, omusajja bw'akyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe. Kye kiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeyituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana? Kale ebigenge bya Naamani bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna." N'ava waali nga mugenge atukula ng'omuzira.